Abatuuze ku byalo nga Nakasozi, Namayindi, Butoolo n'ebirala basobeddwa lwa kampuni y'Abachina emanyiddwa nga Fomasa okuwamba ebibanja byabwe n'esimbako emiti n'esaawa n'emmere yaabwe nga kw'otadde n'okubatulugunya. Abefaamu bajja ne beetikka ne batwala nga tulaba. Buli gwo bagenda mu ng'omukazi bakuvuma ne basima ng'olaba ne bagenda. Kati ak'okulya bawa maka wamme era abasinga basibirira amapaapaali na ffene bye bagamba nti nabyo abafaamu babitema. Yatuukira mu kusaanyaawo mmere y'abatuuze, nsobeddwa abantu tebalina kyakulya. Abantu basiibira amapaapaali kati n'amapaapaali bagasaanyaawo basigaziza kubba. Kubanga muwogo gye tusimba gye basigula, lumondi gwe basigula. Abamu ku batuuze n'abakulembeze b'omu kitundu abagezezzaako okulwanirira abantu baabwe bagamba nti gye baddukidde okufuna obuyambi bafuniddeyo obuzibu. Amayumba gokeza nga tudduka mu poliisi tevaayo. Bantuukako mbayambe naye bwe tutuuka waggulu ate abagenza okunoonya obuyambi ate yaasibwa. Ye maneja wa faamu y'Abachina eno Stephen Tumwine agamba nti abatuuze baalumbagana ettaka lyabwe nabo ne bakozesa amateeka okubakolako bo kye bayita okubatulugunya. Bwe bagamba Stephen asiba abantu makomera gwe bassa ensobi mu faamu basigula emiti basigula gundi boundary max mwendipotinga nibajja nibakola ki ne babakwata nze simpolisi sindakomera. Obunkenke buno bwe buwaliriza Bena Namugwanya nga yembaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende okulagira maneja wa faamu eno akwatibwe okuziyiza ebibadde biyinza okuddirira olw'abatuuze okwekyawa. Abantu bamugambye bakooye enough is enough. Bagenda kukwata maneja w'Omuchina gwe bayita Bamwine Stephen bamutemeeteme. Ate nga mugombola ly'Emadudu kino si kipya. Baakikolako dda ne bakuba omuntu ne bamutta ne bookya emmotoka n'ebirala bingi. Kati ng'omukulembeze mbadde nina okukolerawo okulaba nga tetulinda ate kuyiwa omusaayi mulala. Ffe katunyweza ono paka mukama we lw'anaatuuka.